Ekitabo kya Nekkemiya essuula esooka. Nekkemiya akomawo mu Yerusaalemi okuzimba bbugwe. Nekkemiya amanya ebiri e Yerusaalemi. Ebigambo bya Nekkemiya mutabani wa Kakaliya. Awo olwatuuka mu mwezi Kisuleevu mu mwaka ogwabiri, bwe nnali nga ndi mu lubiri oluli mu kibuga ekikulu Susani, Kanani omu ku baganda bange n'ajja, ye n'abasajja abamu abaava mu Yuda, ne mbabuuza ebifa ku Bayudaaya abaawona abaali basigadde mu busibe n'ebigambo by'e Yerusaalemi. Ne baŋŋamba nti ekitundu ekifisseewo abasigadde mu busibe eyo mu ssaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa, era bbugwe wa Yerusaalemi amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Okusaba kwa Nekkemiya. Awo olwatuuka bwe nawulira ebigambo ebyo ne ntuula, ne nkaaba amaziga, ne nakuwalira ennaku eziwerako, ne nsiiba ne nsaba mu maaso ga Katonda w'eggulu. Ne njogera nti, nkwegayiridde, Ayi Mukama Katonda w'eggulu, Katonda omukulu ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye, okutu kwo kuwulire nno, n'amaaso go gazibuke, owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro, olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo, nga njatula ebibi eby'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona, weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona. Twakola eby'obukyamu ennyo gy'oli, so tetwakwata biragiro byo, newaakubadde amateeka go, newaakubadde emisango bye walagira omuddu wo Musa. Nkwegayiridde, jjukira ekigambo kye walagira omuddu wo Musa ng'oyogera nti, bwe munaasobyanga n'abasaasaanyizanga ddala mu mawanga, naye bwe munaakomangawo gye ndi ne mukwatanga ebiragiro byange ne mubikolanga, newaakubadde ng'abammwe abaagobebwa nga banaabanga ku nkomerero y'eggulu, naye n'abakuŋŋaanyanga okubaggyayo, ne mbaleetanga mu kifo kye neeroboza okutuuza omwo erinnya lyange. Kale bano be baddu bo era be bantu bo be wanunula n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama, nkwegayiridde, okutu kwo kuwulire nno okusaba kw'omuddu wo n'okusaba kw'abaddu bo abasanyukira okutya erinnya lyo. Owa omuddu wo omukisa leero, omuwe okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono. Era nali musenero wa kabaka. Nekkemiya essuula ey'okubiri. Nekkemiya afuna olukusa okugenda e Yerusaalemi. Awo olwatuuka mu mwezi Nisani mu mwaka ogwabiri ogwa Lutagizerugizi kabaka, omwenge bwe gwali guli mu maaso ge, ne nsitula omwenge ne nguwa kabaka. Era obwedda bwonna nga sinakuwalirangako mu maaso ge. Kabaka n'aŋŋamba nti, kiki ekinakuwazizza amaaso go okulwala nga tolwadde? Kino si kigambo kirala, wabula obuyinike obw'omu mutima. Awo ne ndyoka ntya nnyo. Ne ŋŋamba kabaka nti, kabaka ab'omulamu emirembe gyonna, kiki ekyandirobedde amaaso gange obutanakuwala ng'ekibuga ekifo eky'amalaalo g'abajjajjange nga kizise n'emiryango gyakyo nga gyokeddwa omuliro? Awo kabaka n'aŋŋamba nti, weegayirira ki? Awo ne nsaba Katonda w'eggulu. Ne ŋŋamba kabaka nti, kabaka bw'anaasiima era obanga omuddu we alabye ekisa mu maaso go, ontume e Yuda eri ekibuga eky'amalaalo g'abajjajjange nkizimbe. Kabaka n'aŋŋamba, kaddulubaale naye ng'atudde naye nti, olugendo lwo luliba lwa nnaku mmeka era olidda ddi? Awo kabaka n'asiima okuntuma ne mmulaga ekiseera. Era nate ne ŋŋamba kabaka nti, kabaka bw'anaasiima mpeebwe ebbaluwa ez'okutwalira ab'amasaza abali emitala w'omugga, banzikirize bampisemu okutuuka mu Yuda. Era ne nsaba n'ebbaluwa eri Asafu omukuumi w'ekibira kya kabaka, ampe emiti okubajja embaawo ez'enzigi z'ekigo eky'ennyumba, era eza bbugwe w'ekibuga n'ez'ennyumba gye ndisulamu. Kabaka n'ampa bye namusaba olw'omukono omulungi ogwa Katonda wange ogwali ku nze. Awo ne njija eri ab'amasaza abali emitala w'omugga
ne mbawa ebbaluwa za kabaka. Era kabaka yali atumye nange abaami b'eggye n'abeebagala embalaasi. Awo Sanubalaati omukoloni ne Tobiya omuddu w'Omwamoni bwe baakiwulira ne kibanakuwaza nnyo, kubanga omusajja azze okugezaako okuyamba abaana ba Isirayiri okusalawo okuzimba bbugwe wa Yerusaalemi. Awo ne njija e Yerusaalemi ne mmalayo ennaku 3. Ne ngolokoka kiro, nze n'abasajja si bangi wamu nange, so saabuulirako muntu Katonda wange kye yateeka ku mutima gwange okukolera Yerusaalemi, so nga tewali nsolo nange wabula ensolo gye neebagalanga. Ne nvaamu kiro nga nfulumira mu luggi olw'omu kiwonvu, nga nkwata ekkubo ery'oluzzi olw'ogusota n'omulyango ogw'obusa, ne neetegereza bbugwe wa Yerusaalemi eyamenyekamenyeka n'emiryango gyakyo gyali gyokeddwa omuliro. Awo ne neeyongerayo eri omulyango ogw'oluzzi n'ekidiba kya kabaka, naye nga tewali kkubo ensolo gye neebagadde lyeneeyitamu. Awo ne nnyambuka kiro awali akagga, ne neetegereza bbugwe, ne nkyuka ne nnyingira mu mulyango gw'omu kiwonvu, ne nkomawo bwe ntyo. Abakulu ne batamanya gye nagenda newaakubadde kye nakola, era nnali sinnababuulira Abayudaaya newaakubadde bakabona, newaakubadde abakungu, newaakubadde abafuga, newaakubadde abalala bonna abaali ab'okukola omulimu. Okuwakanyizibwa okwasooka. Awo ne mbagamba nti, mulaba bwe tuli obubi Yerusaalemi bwe kizise, n'enzigi zaakyo zookeddwa omuliro. Mujje tuzimbe bbugwe wa Yerusaalemi, tuleme okuba nate ekivume. Ne mbabuulira omukono gwa Katonda wange bwe gwali omulungi ku nze, era n'ebigambo bya kabaka bye yambuulira. Ne boogera nti tugolokoke tuzimbe. Awo ne banyweza emikono gyabwe olw'omulimu ogwo omulungi. Naye Sanubalaati omukoloni ne Tobiya omuddu Omwamoni ne Gesemu Omuwalabu bwe baakiwulira ne batusekerera nnyo, ne batunyooma, ne boogera nti, kigambo ki kino kye mukola? Mwagala okujeemera kabaka? Awo ne mbaddamu ne mbagamba nti, Katonda w'eggulu y'alituwa omukisa, ffe abaddu be kye tuliva tugolokoka ne tuzimba, naye mmwe temulina mugabo newaakubadde ebyammwe newaakubadde ekijjukizo mu Yerusaalemi. Nekemiya essuula ey'okusatu. Bbugwe azimbibwa. Abantu bakolera wamu okuzimba bbugwe. Awo Eriyasibu kabona asinga obukulu n'asituka wamu ne baganda be bakabona, ne bazimba omulyango ogw'endiga, ne bagutukuza, era ne basimba enzigi zaagwo, ne batukuza ekisenge okutuukira ddala ku munaala gw'ekikumi n'okutuukira ddala ku munaala ogwa Kananeri. Era abasajja b'e Yeriko be baamuddirira okuzimba, ate Zikuli mutabani wa Imuli n'abaddirira okuzimba. N'omulyango ogw'ebyennyanja batabani ba Kassena be baaguzimba, ne baguteekamu emyango gyagwo, ne basiba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo. Era Meremoosi mutabani wa Uliya mutabani wa Kakkozi ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Mesullamu mutabani wa Berekiya muzzukulu wa Mesezaberi ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Zaddoki mutabani wa Baana ye yabaddirira okuddaabiriza. Era Abatekowa be baabaddirira okuddaabiriza, naye abakungu baabwe tebassaawo nsingo ku mulimu gwa mukama waabwe. N'omulyango ogw'edda Yoyada mutabani wa Paseya ne Mesullamu mutabani wa Besodeya be baaguddaabiriza, baateekamu emyango gyagwo, ne basimba enzigi zaagwo n'ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo. Era Merati Omugibeyoni ne Yadoni Omumeronoosi, abasajja b'e Gibyoni n'ab'e Mizupa eky'omu ssaza ery'omukulu w'emitala w'omugga, be baabaddirira okuddaabiriza. Uziyeri mutabani wa Kalukaya, abaweesi ba zaabu, be baamuddirira okuddaabiriza. Era Kananiya omukozi w'ebyobuwoowo ye yamuddirira okuddaabiriza, ne banyweza Yerusaalemi okutuuka ku bbugwe omugazi. Era Lefaya mutabani wa Kuuli omukulu w'ekitundu ky'essaza lya Yerusaalemi ye yabaddirira okuddaabiriza.
era Yedaya mutabani wa Kalumafu ye yabaddira okuddaabiriza, eyaddaabiriza ekitundu ekitunudde mu nnyumba ye. Era Kattusi mutabani wa Kasabuneya ye yamuddirira okuddaabiriza. Malukiya mutabani wa Kalimu ne Kassubu mutabani wa Pakasumowabu ne babaddirira bombi ekitundu ekyaddako n'omunaala ogw'ebyoto, era Sallumu mutabani wa Kalokesi omukulu w'ekitundu ky'essaza lya Yerusaalemi ye ne bawala be ye yamuddirira okuddaabiriza. Kanuni n'abatuuze b'e Zanowa ne baddaabiriza omulyango gw'omu kiwonvu, ne baguzimba ne basimba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo, era ne baddaabiriza n'ekisenge eky'oku bbugwe eky'emikono 1,000 okutuuka ku mulyango ogw'obusa. Malukiya mutabani wa Lekabu omukulu w'essaza ly'e Besukakeremu n'addaabiriza omulyango gw'obusa, n'aguzimba n'aguteekamu enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo. Salluni mutabani wa Kalukoze omukulu w'essaza ly'e Mizupa n'addaabiriza omulyango gw'oluzzi, n'aguzimba n'agubikkako, n'asimba enzigi zaagwo, ebisiba byagwo n'ebyuma byagwo, era n'azimba ne bbugwe ow'oku kidiba kya Seera ekiriraanye olusuku lwa kabaka okutuuka ku madaala agaserengeta okuva mu kibuga kya Dawudi. Ne Kemiya mutabani wa Azubuki omufuzi w'ekitundu ky'essaza ly'e Besuzuli ye yamuddirira okuddaabiriza, n'atuukira ddala ku kifo ekyolekera amalaalo ga Dawudi n'okutuuka ku kidiba ekyasimibwa ne ku nnyumba y'abasajja ab'amaanyi. Abaleevi abaddaabiriza bbugwe. Abaleevi, Lekumu mutabani wa Baani be baamuddirira okuddaabiriza. Kasabiya omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Keyira ye yamuddirira okuddaabiriza ku lw'essaza lye. Baganda baabwe Bavvayi mutabani wa Kenadadi omukulu w'ekitundu ky'essaza ly'e Keyira be baamuddirira okuddaabiriza. Ne Ezeri mutabani wa Yesuwa omukulu w'e Mizupa ye yamuddirira okuddaabiriza ekituli ekirala ekyolekera awalinnyirwa mu ggwanika ery'ebyokulwanyisa ku nsonda ya bbugwe. Baluki mutabani wa Zabbayi ye yamuddirira okuddaabiriza ekitundu ekirala ng'anyiikira nnyo okuva ku nsonda ya bbugwe okutuuka ku luggi lw'ennyumba ya Eriyasibu kabona asinga obukulu. Meremoosi mutabani wa Uliya era muzzukulu wa Kakkozi ye yamuddirira okuddaabiriza ekitundu ekirala okuva ku luggi lw'ennyumba ya Eriyasibu okutuuka ku nkomerero y'ennyumba ya Eriyasibu. Bakabona abaddaabiriza bbugwe. Ne bakabona abasajja b'omu lusenyi ne bamuddirira okuddaabiriza. Benyamini ne Kassubu be baabaddirira okuddaabiriza okwolekera ennyumba yaabwe. Azaliya mutabani wa Maaseya muzzukulu wa Ananiya ye yabaddirira okuddaabiriza ku mabbali g'ennyumba ye. Binnuyi mutabani wa Kenadadi ye yamuddirira okuddaabiriza ekitundu ekirala okuva ku nnyumba ya Azaliya okutuuka ku nsonda ya bbugwe. Palali mutabani wa Uzayi ye yaddaabiriza okwolekera bbugwe w'awetera n'omunaala ogwazimbibwa ku nnyumba ey'engulu eya kabaka eriraanye oluggya olw'abambowa. Pedaya mutabani wa Palosi ye yamuddirira okuddaabiriza. Era abaweereza b'omu yeekaalu abaabeeranga mu Oferi ne baddaabiriza okutuuka ku kifo ekyolekera omulyango ogw'amazzi ebuvanjuba ne ku munaala omuwanvu ogwakizimbibwako. Abazimbi abalala. Abatekowa be baamuddirira okuddaabiriza ekitundu ekirala ekyolekera omunaala omunene omuwanvu ogwakizimbibwako n'okutuuka ku bbugwe we Oferi. Engulu w'omulyango gw'embalaasi bakabona we baddaabiriza, buli muntu okwolekera ennyumba ye. Zaddoki mutabani wa Yimmeri ye yabaddirira okuddaabiriza okwolekera ennyumba ye. Ne Semaaya mutabani wa Sekaniya omuggazi w'omulyango gw'ebuvanjuba ye yamuddirira okuddaabiriza. Kananiya mutabani wa Seremiya ne Kanuni omwana ow'omukaaga wa Zalafu be baamuddirira okuddaabiriza ekitundu ekirala. Mesulamu mutabani wa Berekiya ye yamuddirira okuddaabiriza okwolekera ekisenge kye. Malukiya omu ku baweesi ba zaabu ye yamuddirira okuddaabiriza
okutuusa ku nnyumba ey'abaweereza b'omu yeekaalu n'ey'abasuubuzi okwolekera omulyango gwa Kamifukaadi n'okutuusa awalinnyirwa ku nsonda ya bbugwe. Era wakati w'awalinnyirwa ku nsonda n'omulyango gw'endiga abaweesi ba zaabu n'abasuubuzi we baddaabiriza. Nekkemiya essuula ey'okuna. Okuwakanyizibwa kweyongera. Naye olwatuuka Sanubalaati bwe yawulira nga tuzimba bbugwe, n'asunguwala n'abaako ekiruyi kingi, n'aduulira Abayudaaya. N'ayogera mu maaso g'abaganda be n'eggye lya Samaliya, n'agamba nti, Abayudaaya bano abanafu bakola ki? Baagala okwekomera? Baagala okuwaayo ssaddaaka? Baagala okumalira mu lunaku lumu? Baagala okuzuukiza amayinja okugaggya mu bifunvu eby'ebisasiro kubanga gookeddwa? Awo Tobiya Omwamoni yali naye n'ayogera nti, n'ekyo kye bazimba, ekibe bwe kinaalinnyayo, kinaasuula bbugwe waabwe ow'amayinja. Wulira, Ayi Katonda waffe, kubanga tunyoomeddwa nnyo, era zza ekivume kyabwe ku mutwe gwabwe bo, obagabule okunyagibwako ebintu byabwe, era batwalibwe mu nsi endala nga basibe, so tobikka ku butali butuukirivu bwabwe, n'ekibi kyabwe kireme okusangulibwa mu maaso go, kubanga bakusunguwazizza mu maaso g'abazimbi. Awo ne tuzimba bbugwe, bbugwe yenna n'agattibwa wamu okutuusa lwe yenkanankana obugulumivu, kubanga abantu bassaayo omwoyo eri omulimu. Olukwe lwa Sanubalaati. Naye olwatuuka Sanubalaati ne Tobiya n'Abawalabu n'Abamoni n'Abasudodi bwe baawulira ng'omulimu ogw'okuddaabiriza bbugwe wa Yerusaalemi gugenda gweyongera mu maaso, era ng'ebituli bitandise okuzibibwa, kale ne basunguwala nnyo, ne beekobaana bonna wamu okujja okulwana ne Yerusaalemi n'okukisasamaza. Naye ne tusaba Katonda waffe, era ne tussaawo abakuumi okutukuuma emisana n'ekiro, baleme okutukola akabi. Naye Yuda n'ayogera nti, amaanyi g'abo abeetikka emigugu gakendedde, so nga wakyaliwo ebisasiro bingi, n'okuyinza tetukyayinza kuzimba bbugwe. Abalabe baffe ne bateesa nga boogera nti, tebalimanya so tebaliraba, okutuusa lwe tuliyingira mu bo wakati, ne tubatta, ne tubalesaayo omulimu. Awo olwatuuka Abayudaaya abaabeeranga okumpi nabo ne bajja, ne batugamba emirundi 10 nti okuva mu bifo byonna gye babeera bajja kutulumba. Kyenava nzisaawo abantu ku njuyi eza wansi ez'omu bbanga eryali emabega wa bbugwe, buli awaali watannaggwa, kyenava nzisaawo abantu ng'endaa zaabwe bwe zaali, nga balina ebitala byabwe n'amafumo gaabwe n'emitego gyabwe. Ne ntunula ne nsituka ne ŋŋamba abakungu n'abakulu b'abantu abalala nti, temubatya, mujjukire Mukama omukulu ow'entiisa, mulwanirire baganda bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe, bakazi bammwe n'ennyumba zammwe. Awo olwatuuka abalabe baffe bwe baawulira ng'olukwe lwabwe tulutegedde, era nga Katonda asse okuteesa kwabwe, ne tulyoka tudda ffenna ku bbugwe, buli muntu ku mulimu gwe. Awo olwatuuka okuva mu biro ebyo n'okweyongerayo, ekitundu ky'abaddu bange ne bakolanga omulimu ogw'okuzimba, n'ekitundu ne bakwatanga amafumu n'engabo, n'emitego, n'ebizibaawo eby'ebyuma. Abakulu ne babanga emabega w'ennyumba yonna eya Yuda. Abo abaazimbanga bbugwe n'abo abeetikkanga emigugu ne beebinikanga, naye nga buli muntu ng'akola omulimu n'omukono gwe gumu n'ogwokubiri nga gukutte ekyokulwanyisa. Era buli muzimbi yazimbanga yeesibye ekitala kye mu kiwato. N'oyo eyafuuwanga ekkondeere n'abeeranga nange. Ne ŋŋamba abakungu n'abakulu b'abantu abalala nti, omulimu munene mugazi, naffe twesudde amabanga ku bbugwe ng'omu ali wala ne munne. Kale buli kifo gye munaawuliranga eddoboozi ly'ekkondeere mutudduukiriranga eyo, era Katonda waffe y'anaatulwaniriranga. Awo ne tukolanga omulimu, ekitundu kyabwe ekimu ne bakwatanga amafumu okuva obudde we bwakeereranga okutuusa emmunyeenye lwe zaalabikanga. Era mu biro ebyo ne ŋŋamba bwe nti abantu nti, buli muntu n'omuddu we
asulenga mu Yerusaalemi babeerenga bakuumi baffe ekiro era bakolenga omulimu emisana. Awo ne tutayambulanga mu byambalo byaffe, nze newaakubadde baganda bange, newaakubadde abaddu bange, newaakubadde abasajja abambowa abangobereranga, tetwayambulangamu byambalo byaffe, buli muntu yagendanga emugga ng'akutte ekyokulwanyisa kye. Nekkemiya essula eyookutaano. Nekkemiya akola ku butali bwenkanya obwaliwo. Awo ne wabaawo olukaayana olunene olw'abantu ne bakazi baabwe eri baganda baabwe Abayudaaya. Kubanga waliwo abaayogera nti, ffe batabani baffe ne bawala baffe tuli bangi, tufune eŋŋaano tulyenga tube abalamu. Era ne wabaawo abalala abaayogera nti, tusingawo ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu n'ennyumba zaffe olw'enjala, tufunenga eŋŋaano. Era ne wabaawo abaayogera nti, twewola effeeza ey'omusolo gwa kabaka nga tusinzeewo ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu. Naye kaakano omubiri gwaffe gulinga omubiri gw'abaganda baffe, abaana baffe balinga abaana baabwe, era laba, batabani baffe ne bawala baffe tubaleeta mu buddu okuba abaddu, era abamu ku bawala baffe bamaze okuleetebwa mu buddu, so tetuliiko kye tunaakola, kubanga abasajja abalala be balina ennimiro zaffe n'ensuku zaffe ez'emizabbibu. Awo ne nsunguwala nnyo bwe nawulira olukaayano lwabwe n'ebigambo bino. Awo ne ndyoka nteesa nzekka ne nnyomba n'abakungu n'abakulu ne mbagamba nti, muweesa buli muntu muganda wa magoba. Ne mbakuŋŋaanya okukuŋŋaana okunene. Ne mbagamba nti, ffe nga bwe twayinza twanunula baganda baffe Abayudaaya abaatundibwa mu bannamawanga. Kaakano nammwe mwagala okutunda baganda bammwe ffe tulyoke tubagule. Awo ne basirika busirisi ne batabaako kye boogera. Era ne njogera nti, ekigambo kye mukola si kirungi. Temwanditambulidde mu kutya Katonda waffe ne mutatuvumisa bannamawanga abalabe baffe. Era nange bwe ntyo ne baganda bange n'abaddu bange tubadde tuwola effeeza n'eŋŋaano olw'amagoba. Mbeegayiridde tuleke amagoba ago. Mbeegayiridde mubaddize leero ennimiro zaabwe n'ensuku zaabwe ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni n'ennyumba zaabwe, era n'ekitundu eky'ekikumi ekya ffeeza n'eky'eŋŋaano n'omwenge n'amafuta bye mubadde mubaweesa. Awo ne boogera nti, tunaabizza so tetulibasalira kintu, bwe tutyo tunaakola nga bw'oyogera. Awo ne mpita bakabona ne mbalayiza nga banaakolanga bwe basuubizza. Era ne nkunkumula olugoye olw'omu kifuba kyange ne njogera nti, Katonda akunkumulire bw'atyo mu nnyumba ye ne mu mulimu gwe buli muntu atatuukiriza kusuubiza kuno, bw'atyo bw'aba akunkumulwa amalibwemu. Ekibiina kyonna ne boogera nti, Amiina, ne batendereza Mukama. Abantu ne bakola nga bwe baasuubiza. Ekisa kya Nekkemiya. Era okuva mu biro lwe nateekebwawo okuba omukulu waabwe mu nsi ya Yuda, okuva ku mwaka ogwabiri okutuuka ku mwaka ogwa-32 ogwa Alutagizerugizi kabaka, gy'emyaka 12, nze ne baganda bange tetulyanga ku mmere ey'omukulu. Naye abakulu ab'edda abansooka baasoloozanga ku bantu bye baalyanga ne babasaliranga emmere n'omwenge ne bongerako n'essekere eza ffeeza 4, era n'abaddu baabwe baatulugunyanga abantu, naye nze si bwe nakolanga olw'okutya Katonda. Weewaawo era nanyiikiranga okukola omulimu gw'okuzimba bbugwe ono, ne tuteegulira ttaka, n'abaddu bange bonna ne bakuŋŋaanira eyo eri omulimu. Era bulijjo ku mmeeza yange naliisanga Abayudaaya n'abakulu baabwe, abasajja 150, obutassaako abo abajja gye tuli nga bava mu bannamawanga abatwetoolodde. Era ebyafumbibwanga eby'olunaku olumu byali ente emu n'endiga ensava 6, era n'enkoko zaafumbirwanga n'omulundi gumu buli nnaku 10
omwenge ogw'engeri zonna, era naye newaakubadde nga byali bwe bityo, saabasalira mmere gye banditeekeddwa okuwa omukulu, kubanga obuddu bw'abazitoowerera abantu bano. Ayi Katonda wange, jjukira gye ndi olw'obulungi byonna bye nkoledde abantu. Nekkemiya essuula ey'omukaaga. Nekkemiya asalirwa olukwe. Awo olwatuuka bwe baabuulira Sanubalaati ne Tobiya ne Gesemu Omuwalabu n'abalabe baffe abalala nga nzimbye bbugwe era nga tewakyali bituli bisigaddemu, newaakubadde nga mu biro ebyo nali nga sinnassa nzigi mu miryango, awo Sanubalaati ne Gesemu ne bantumira nga boogera nti, "Jjangu tulabaganire ku kaala akamu ak'omu lusenyi lwa Ono," naye nga balowooza okunkola obubi. Ne mbatumira ababaka nga njogera nti, "Nkola omulimu omunene n'okuyinza siyinza kujja gye muli, omulimu gwandirekeddwawo ki nze nga nguvuddeko ne nzigyeyo gye muli?" Ne bantumira bwe batyo emirundi 4 ne mbaddamu bwe ntyo. Awo Sanubalaati n'antumira omuddu we bw'atyo omulundi ogwokutaano, ng'alina mu mukono gwe ebbaluwa eteri nsibe, omwawandiikibwa nti, "Mu mawanga mulimu ebigambo, era ne Gasimu atutegeezezza nga ggwe n'Abayudaaya mwagala okujeema, ky'ova ozimba bbugwe era oyagala okuba kabaka waabwe, ebigambo ebyo bwe byogera bwe bityo. Era otaddewo ne bannabbi abanaabuulira abantu ebigambo byo e Yerusaalemi nga boogera nti mu Yuda mulimu kabaka. Kale nno kabaka taaleme kubuulirwa bigambo ebyo, kale nno jjangu tuteese ffembi." Awo ne mmutumira nga njogera nti, "Tewakolebwanga bigambo nga bw'oyogera, naye obigunze mu mutima gwo ggwe." Kubanga bonna baali baagala okututiisa nga bagamba nti emikono gyabwe girifuuka minafu bave ku mulimo guleme okukolebwa. Naye kaakano, Ayi Katonda, nyweza ggwe emikono gyange. Awo ne nnyingira mu nnyumba ya Semaaya mutabani wa Deraaya, muzzukulu wa Meketaberi eyasibibwa, n'ayogera nti, "Tulabaganire mu nnyumba ya Katonda munda mu yeekaalu, era tuggalewo enzigi za yeekaalu, kubanga bagenda kujja okukutta, weewaawo mu kiro mwe banajjira okukutta." Ne njogera nti, "Omusajja eyenkana awo nga nze yandidduse? Era ani eyenkana nga nze eyandiyingidde mu yeekaalu okuwonya obulamu bwe? Sijja kuyingiramu." Ne ntegeera era laba nga Katonda teyamutuma, naye ye yandagulako obunnabbi buno, era Tobiya ne Sanubalaati baali bamuguliridde. Kyeyava agulirirwa nti nkole bwe ntyo nyonoone, babeeko kwe banajja ensonga ey'ebigambo ebibi banvume. Ayi Katonda wange, jjukira Tobiya ne Sanubalaati ng'ebikolwa byabwe ebyo bwe byali, era ne nnabbi omukazi Nowadiya ne bannabbi abalala abandintiisizza. Omulimu gumalirizibwa. Bwe kityo bbugwe naggwa okukola ku lunaku olw'25 olw'omwezi Eruli, era omulimu ogwo gwakolebwa mu nnaku 52. Awo olwatuuka abalabe baffe bonna bwe baawulira bwe batyo, bannamawanga bonna abatwetoolodde ne batya ne baggweeramu ddala omwoyo mu maaso gaabwe bo, kubanga baalaba ng'omulimu guno gwakolebwa Katonda waffe. Era mu nnaku ezo abakungu ba Yuda ne baweereza Tobiya ebbaluwa nnyingi, era ne Tobiya ng'abaddamu. Kubanga mu Yuda mwalimu bangi abaamulayirira, kubanga yali mukoddomi wa Sekaniya mutabani wa Ala, era ne mutabani we Yekokanani yali awasizza muwala wa Mesulamu mutabani wa Berekiya. Era ne boogera ku bikolwa bye ebirungi mu maaso gange, ne bamubuuliranga ne bye njogedde. Tobiya n'aweereza ebbaluwa okuntiisa. Nekkemiya essuula ey'omusanvu. Awo olwatuuka bbugwe bwe yaggwa okuzimba, era nga mmaze okusimba enzigi, era ng'abaggazi n'abayimbi n'abaleevi balondeddwa, awo muganda wange Kanani ne Kananiya omukulu w'ekigo ne mbakwasa Yerusaalemi, kubanga yali musajja mwesigwa,
era yatyanga Katonda okusinga bangi. Ne mbagamba nti enzigi za Yerusaalemi teziggulwangawo ng'omusana tegunnakaalaama, era bwe bayimirira nga bakuuma baggalengawo enzigi, era muzinywezenga n'ebisiba, era mussengawo abakuumi okuva mu batuuze b'omu Yerusaalemi, buli muntu mu luwalo lwe ng'ayolekera ennyumba ye. Olukalala lw'abo abaakomawo okuva mu buwaŋŋanguse. Era ekibuga kyali kigazi era kinene, naye abantu abaali omwo baali batono, nga n'ennyumba tezinnazimbibwa. Katonda wange n'akiteeka mu mutima gwange okukuŋŋaanya abakungu n'abakulu n'abantu babalibwe ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali. Ne nzuula ekitabo eky'okuzaalibwa kw'abo abaasooka okuva mu buwaŋŋanguse nga bawandiikiddwamu bwe bati. Bano be bantu ab'essaza abaakomawo okuva mu bunyage bw'abo abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, era ne baddayo e Yerusaalemi ne Yuda, buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe, abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekkemiya, Azaliya, Laamiya, Nakamani, Moluddekaayi, Birusani, Misuperesi, Biguvaayi, Nekkumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja ab'oku bantu ba Isirayiri, abaana ba Palosi, 2,172. Abaana ba Sefatiya, 372. Abaana ba Ala, 652. Abaana ba Pakasumowaabu ow'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu, 2818. Abaana ba Eramu, 1254. Abaana ba Zattu, 845. Abaana ba Zakkayi, 760. Abaana ba Binnuyi, 648. Abaana ba Bebayi, 628. Abaana ba Azugaadi, 2322. Abaana ba Adonikamu, 667. Abaana ba Biguvaayi, 2,067. Abaana ba Adini, 655. Abaana ba Ateri owa Keezeekiya, 98. Abaana ba Kasumu, 328. Abaana ba Bezayi, 324. Abaana ba Kalifu, 112. Abaana ba Gibyoni, 95. Abasajja ab'e Besirekemu ne Netofa, 188. Abasajja ab'e Anasosi, 128. Abasajja ab'e Besuwazumavesi, 42. Abasajja ab'e Kiriyasuyalimu, Kefira ne Beroosi, 743. Abasajja ab'e Raama ne Geba, 621. Abasajja ab'e Mikumaasi, 122. Abasajja ab'e Beseri ne Ayi, 123. Abasajja ab'e Nebo ekyokubiri, 52. Abaana ba Eramu owookubiri, 1,254. Abaana ba Kalimu, 302. Abaana ba Yeriko, 345. Abaana ba Loodi, Kadidi ne Ono, 721. Abaana ba Seena, 3,903. Bakabona abaana ba Yedaya ow'oku nnyumba ya Yesuwa, 973. Abaana ba Immeri, 1,052. Abaana ba Pasukuli, 1,247. Abaana ba Kalimu, 1,017. Abaleevi abaana ba Yesuwa ow'e Kadumyeri ow'oku baana ba Kodeva, 74. Abayimbi abaana ba Asafu, 148. Abaggazi abaana ba Sallumu, abaana ba Ateri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akkubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi, 138. Abaweereza b'omu yeekaalu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabbawoosi, abaana ba Keriso, abaana ba Siya, abaana ba Padoni, abaana ba Lebana, abaana ba Kagaba,
abaana ba Salumayi, abaana ba Kanani, abaana ba Gidderu, abaana ba Gekali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gazzamu, abaana ba Uzza, abaana ba Paseya, abaana ba Besayi, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefusesimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukuli, abaana ba Bazulisi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Neziya, abaana ba Katifa. Abaana b'abaddu ba Sulemaani, abaana ba Sotayi, abaana ba Soferesi, abaana ba Perida, abaana ba Yaala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gidderi, abaana ba Sefatiya, abaana ba Kattiri, abaana ba Pokeresukazebayimu, abaana ba Amoni. Abaweereza b'omu yeekaalu bonna n'abaana b'abaddu ba Sulemaani baali 392. Era bano be baava mu bibuga Terumeera, Terukalusa, Kerubu, Yaddoni ne Immeri, naye ne batayinza kulaga nnyumba za bakitaabwe newaakubadde okuzaalibwa kwabwe obanga Bayisirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda 642. Ne ku bakabona waliwo bano: abaana ba Kobaya, abaana ba Kakkozi, abaana ba Baluzirayi, eyawasa omukazi ow'oku bawala ba Baluzirayi Omugireyaadi n'atuumibwa erinnya lyabwe. Abo ne banoonya we baawandiikibwa mu nkalala z'obuzaale bwabwe, naye ne watalabika, kyebaava bababoola ne babagoba mu bwakabona. Omufuzi n'abagamba baleme okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa kabona lwaliyimirira alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna wamu kyali 4,2336, nga tobaliddeeko baddu baabwe na bazaana baabwe. Omuwendo gwabwe bonna baali 737, era baalina abasajja n'abakazi abayimbi 245. Embalaasi zaabwe zaali 736, n'ennyumbu zaabwe 245. Eŋŋamira zaabwe zaali 435, n'endogoyi zaabwe 672. Era abamu ku bakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo eby'okukola omulimu. Omufuzi n'awaayo mu ggwanika daliki eza zaabu 100, ebibya 5, ebyambalo by'abakabona 503. Era abamu ku bakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ne bawaayo mu ggwanika ery'omulimu daliki eza zaabu 200, ne laatiri eza ffeeza 22,000. N'ebyo abantu abalala bye baawa byali daliki eza zaabu 200, ne laatiri eza ffeeza 20,000, n'ebyambalo by'abakabona 67. Awo bakabona n'Abaleevi n'abaggazi n'abayimbi n'abamu ku bantu aba bulijjo n'abaweereza b'omu yeekaalu ne Isirayiri yenna ne babeeranga mu bibuga byabwe. Awo omwezi ogw'omusanvu okutuuka ng'abaana ba Isirayiri bali mu bibuga byabwe. Nekemiya essuula ey'omunaana. Okusoma amateeka n'okuzza endagaano obuggya. Amateeka gasomwa. Awo abantu bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu omu mu kifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi, ne bagamba Ezera omuwandiisi okuleeta ekitabo eky'amateeka ga Musa, Mukama ge yalagira Isirayiri. Ezera kabona n'aleeta amateeka mu maaso g'ekibiina, abasajja era n'abakazi ne bonna abayinza okuwulira n'okutegeera ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu. Awo n'asoma okuva mu kyo mu maaso g'ekifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi okuva enkya mu makya okutuusa ettuntu, abasajja n'abakazi nga weebali n'abo abayinza okutegeera, abantu bonna ne batega amatu okuwulira ekitabo eky'amateeka. Ezera omuwandiisi n'ayimirira ku kituuti eky'emiti kye baali bakoledde omulimu ogwo,
n'okumuliraana ne wayimirira Matisiya, Sema, Anaya, Uliya, Kirukiya ne Maaseya ku mukono gwe ogwa ddyo, ne ku mukono gwe ogwa kkono ne wayimirira Pedaya, Misayeri, Malukiya, Kasumu, Kasubaddana, Zekkaliya ne Mesullamu. Awo Ezera n'ayanjululiza ekitabo mu maaso g'abantu bonna, kubanga yali ayimiridde waggulu w'abantu bonna. Kale bwe yakyanjuluza, abantu bonna ne bayimirira. Ezera ne yeebaza Mukama Katonda omukulu. Abantu bonna ne baddamu nti, Amiina, Amiina, nga bayimusa emikono gyabwe, ne bakutama emitwe gyabwe, ne basinza Mukama nga bavunnamye amaaso gaabwe. Era Yesuwa, Baani, Serebiya, Yamini, Akkubu, Sabbesayi, Kodiya, Masseya, Kerita, Azaliya, Yozabadi, Kanani, Peraya n'Abaleevi ne bayamba abantu okutegeera amateeka. Abantu ne bayimirira mu kifo kyabwe. Ne basoma mu ddoboozi eriwulikika ebiri mu kitabo ky'amateeka ga Katonda, nga bannyonnyola amakulu abantu basobole okutegeera ebyasomebwa. Abantu basanyuka. Awo Nekkemiya omufuzi, ne Ezera kabona era omuwandiisi, n'Abaleevi abaayigirizanga abantu, ne bagamba abantu bonna nti, olunaku luno lutukuvu eri Mukama Katonda wammwe, temunakuwala so temukaaba maziga. Kubanga abantu bonna baakaaba maziga bwe baawulira ebigambo eby'omu mateeka. Awo n'abagamba nti, mweddireyo mulye ebyassava, munywe ebiwoomerevu, mugabanyizeeko n'abo abatabirina, kubanga olunaku luno lutukuvu eri Mukama waffe, so temunakuwala, kubanga essanyu lya Mukama ge maanyi gammwe. Awo Abaleevi ne basirisa abantu bonna nga boogera nti, musirike kubanga olunaku luno lutukuvu, so temunakuwala. Awo abantu bonna ne beddirayo okulya n'okunywa, n'okugabira ku bannaabwe emigabo, n'okusanyuka essanyu lingi, kubanga bategedde ebigambo ebibabuuliddwa. Abantu bakwata embaga ey'ensiisira. Awo ku lunaku olwokubiri, abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ez'abantu bonna, bakabona n'Abaleevi, ne bakuŋŋaanira awali Ezera omuwandiisi okuyiga ebigambo eby'amateeka. Ne balaba ebyawandiikibwa mu mateeka Mukama ge yawa ng'ayita mu Musa, nti abaana ba Isirayiri basulenga mu nsiisira mu mbaga ey'omwezi ogw'omusanvu, bategeezenga era balangirirenga mu bibuga byabwe byonna ne mu Yerusaalemi nti, mufulume ku lusozi, mukime amatabi g'emizeyituuni, n'amatabi ag'emizeyituuni egy'omu nsiko, n'amatabi g'emikadasi, n'amatabi g'enkindu, n'amatabi g'emiti emiziyivu, okukola ensiisira nga bwe kyawandiikibwa. Awo abantu ne bafuluma ne bagaleeta, ne beekolera ensiisira, buli muntu waggulu ku nnyumba ye, ne mu mpya zaabwe, ne mu mpya z'ennyumba ya Katonda, ne mu kifo ekigazi eky'oku mulyango ogw'amazzi, ne mu kifo ekigazi eky'oku mulyango gwa Efulayimu. Awo ekibiina kyonna eky'abo abaali bakomyewo okuva mu bunyage ne bakola ensiisira, ne basula mu nsiisira, kubanga okuva mu nnaku za Yesuwa mutabani wa Nuuni okutuusa ku lunaku luli, abaana ba Isirayiri tebaakolanga bwe batyo. Ne wabaawo essanyu lingi nnyo. Era buli lunaku ng'asookera ku lunaku olw'olubereberye okutuuka ku lunaku olw'enkomerero olw'embaga, n'asomanga mu kitabo eky'amateeka ga Katonda. Ne bakwatira embaga ennaku 7, ne ku lunaku olw'omunaana ne wabaawo okukuŋŋaana okutukuvu ng'ekiragiro bwe kiri. Nekkemiya essuula ey'omwenda. Okusaba kw'okwenenya n'okwewaayo. Awo ku lunaku olw'24 olw'omwezi guno, abaana ba Isirayiri baali bakuŋŋaanye nga basiiba era nga bambadde ebibukutu era nga basaabye ettaka. Awo ezzadde lya Isirayiri ne beeyawula okuva mu bannamawanga bonna, ne bayimirira ne baatula ebibi byabwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjaabwe. Ne bayimirira mu kifo kyabwe ne basoma mu kitabo eky'amateeka ga Mukama Katonda waabwe okumala ekitundu ekyokuna.
eky'olunaku n'ekitundu ekyokuna ekirala ne bakimala nga baatula ebibi byabwe era ne basinza Mukama Katonda waabwe. Awo Yesuwa, Baani, Kadumyeri, Sebaniya, Bunni, Serebiya, Baani ne Kanani ne bayimirira ku madaala g'Abaleevi ne bakaabira Mukama Katonda waabwe n'eddoboozi ddene. Awo Abaleevi Yesuwa, Kadumyeri, Baani, Kasabuneya, Serebiya, Koddiya, Sebaniya ne Pesakiya ne bagamba abantu nti, "Muyimirire mwebaze Mukama Katonda wammwe nga mugamba nti, okuva emirembe gyonna n'okutuusa emirembe gyonna, erinnya lyo ery'ekitiibwa lyebazibwe, erigulumizibwa, okusinga okwebaza kwonna n'okutendereza. Ggwe Mukama, ggwe wekka, ggwe wakola eggulu, eggulu erya waggulu, n'eggye lyalyo lyonna, ensi n'ebintu byonna ebiri omwo, ennyanja ne byonna ebiri omwo, era ggwe obikuuma byonna, n'eggye ery'omu ggulu likusinza. Ggwe Mukama Katonda yennyini eyalonda Ibulayimu n'omuggya mu Uli ey'Abakaludaaya, n'omuwa erinnya Ibulayimu, n'olaba omutima gwe nga mwesigwa mu maaso go, n'olagaana naye endagaano okuwa ezzadde lye ensi ey'Omukanani n'Omukiiti n'Omwamoli n'Omuperizi n'Omuyebusi n'Omugirugaasi, era n'otuukiriza ebigambo byo, kubanga ggwe mutuukirivu. Era walaba okubonaabona kw'abajjajjaffe mu Misiri, n'owulira okukaaba kwabwe ku ttale ly'Ennyanja Emyufu, n'olaga obubonero n'ebyamagero ku Falaawo n'abaddu be bonna n'abantu bonna ab'omu nsi ye, kubanga wamanya nga baabakola eby'amalala ne weefunira erinnya nga bwe kiri leero. Era wayawula mu nnyanja mu maaso gaabwe n'okuyita ne bayita wakati mu nnyanja ng'abayita ku lukalu, n'abo abaabagoberera n'obakasuka mu buziba ng'ejjinja bwe likasukibwa mu mazzi ag'amaanyi. Era nate n'obaluŋŋamya ng'oyima mu mpagi ey'ekiro emisana, era ng'oyima mu mpagi ey'omuliro ekiro, okubamulisiza mu kkubo lye baba bayitamu. Era wakka ku lusozi Sinaayi n'oyogera nabo ng'oyima mu ggulu, n'obawa ensala entuufu n'amateeka ag'amazima, ebyabakuutirwa ebirungi n'ebiragiro, n'obamanyisa Ssabbiiti y'entukuvu, n'obalagira ebiragiro n'amateeka ne Tawuleeti mu mukono gwa Musa omuddu wo, n'obawanga emmere eyava mu ggulu olw'enjala yaabwe, n'obaggyira amazzi mu lwazi olw'ennyonta yaabwe, n'obalagira bayingire okulya ensi gye wasuubiza okubawa. Naye bo ne bajjajjaffe ne bakola eby'amalala, ne bakakanyaza ensingo yaabwe, ne batawulira biragiro byo, ne bagaana okugonda, so tebajjukira byamagero byo bye wakola mu bo, naye ne bakakanyaza ensingo yaabwe, ne beerondera omukulembeze nga bajeemye okubazzaayo mu buddu bwabwe. Naye ggwe Katonda eyeeteeseteese okusonyiwa, ow'ekisa era ajjudde okusaasira, olwawo okusunguwala, era akwatirwa ennyo ekisa, n'otobaleka. Weewaawo bwe baakola ennyana ensaanuuse ne boogera nti, "Ono ye Katonda wo eyakuggya mu Misiri," era nga bakoze ebivvoola ennyo, naye ggwe olw'okusaasira kwo okutali kumu n'otobaleka mu ddungu. Empagi ey'ekire teyabavangako emisana okubaluŋŋamiza mu kkubo, newaakubadde empagi ey'omuliro ekiro okubamulisiza n'okubalaga ekkubo lye baba bayitamu. Era wawa omwoyo gwo omulungi okubayigiriza, so tewabammanga maanu mu kamwa kaabwe, n'obawa amazzi olw'ennyonta yaabwe. Weewaawo wabaliisiza emyaka 40 mu ddungu, ne batabulwanga kintu, ebyambalo byabwe tebyakaddiwanga, n'ebigere byabwe tebyazimbanga. Era wabawa obwakabaka n'amawanga ge wagaba ng'emigabo gyabwe bwe gyali, kale ne balya ensi ya Sikoni, ensi ya kabaka w'e Kesuboni, n'ensi ya Ogi kabaka w'e Basani. Era n'abaana baabwe wabaazanga emmunyeenye ez'omu ggulu, n'obayingiza mu nsi gye wagambako bajjajjaabwe nga baligiyingira okugirya. Kale abaana ne bayingira ne balya ensi, n'owangula abaali mu nsi mu maaso gaabwe, Abakanani, n'obawaayo mu mikono gyabwe, ne bakabaka baabwe n'amawanga ag'omu nsi babakole nga bwe bayagala.
ne bawamba ebibuga ebyaliko enkomera n'ensengimu, ne batwala ennyumba ezajjula ebirungi byonna, n'enzizi ezisimiddwa, ensuku ez'emizabbibu n'ez'emizeyituuni, n'emiti egibala ebibala mingi nnyo. Awo ne balya ne bakkuta, ne bagejja, ne basanyukiranga obulungi bwe obungi. Era naye ne batagondanga, ne bakujeemeranga, ne basuulanga amateeka ge emabega waabwe, ne battanga bannabbi bo abaabanga abajulirwa eri bo, okubakyusa nate gy'oli, ne bakolanga ebivvoola ennyo. Kyewava obagabulanga mu mukono gw'abalabe baabwe abaabeeraliikirizanga, kale mu kiseera mwe baalabira ennaku, bwe baakukaabiranga, n'obawuliranga ng'oyima mu ggulu, era ng'okusaasira kw'okutali kumu bwe kwali, n'obawanga abalokozi abaabalokolanga mu mukono gw'abalabe baabwe. Naye bwe baamalanga okuwummula ne beeyongeranga okukola obubi mu maaso go, kyewava obalekanga mu mukono gw'abalabe baabwe, n'okufuga ne babafuga, naye bwe baakomangawo ne bakukaabira, n'owulira, ng'osinziira mu ggulu, n'obawonyanga emirundi mingi ng'okusaasira kwo bwe kwali, n'obanga mujulirwa eri bo, olyoke obakomyengawo eri amateeka ago. Naye ne bakolanga eby'amalala, ne batawuliranga mateeka ago, naye ne basobyanga emisango gyo, so ng'omuntu bw'agikola anaabanga mulamu mu gyo, ne bajjangawo ekibegaabega, ne bakakanyazanga ensingo yaabwe, ne batayagalanga kuwulira. Naye n'obagumiikirizanga emyaka mingi, n'obanga mujulirwa eri bo, n'omwoyo gwo mu bannabbi bo, naye ne batayagalanga kutega kutu. Olw'ekyo kiwava obagabulanga mu mukono gw'amawanga ag'omu nsi. Naye olw'okusaasira kwo okutali kumu, n'otobamalirawo ddala, so tewabalekanga, kubanga gw'oli Katonda wa kisa era ow'okusaasira. Kale nno Katonda waffe, Katonda omukulu ow'amaanyi, ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira, okutegana kwonna kuleme okufaanana okutono mu maaso go okwatubangako ku bassekabaka baffe, ku bakungu baffe, ne ku bakabona baffe, ne ku bannabbi baffe, ne ku bajjajjaffe, ne ku bantu bo bonna, okuva ku mirembe gy'abakabaka b'e Bwasuli na buli kati. Naye gwe mutuukirivu mu byonna ebyatubangako, kubanga wakolanga eby'amazima, naye ffe twakolanga obubi, so ne bassekabaka baffe n'abakungu baffe ne bakabona baffe ne bajjajjaffe tebaakwatanga mateeka ago, so tebaawuliranga biragiro byo wadde okulabula kwo kwe wabalabulanga. Kubanga tebaakuweerezanga mu bwakabaka bwabwe, ne mu bulungi bwo obungi bwe wabawa, ne mu nsi ennene engimu gye wawa mu maaso gaabwe, so tebaakyukanga okuleka ebikolwa byabwe ebibi. Laba, tuli baddu bo leero, n'ensi gye wawa bajjajjaffe okulyanga ebibala byamu n'obulungi bwamu, laba, tuli baddu omwo. Era ew'amagoba mangi bakabaka be wassaawo okutufuga olw'okwonoona kwaffe, era balina obuyinza ku mibiri gyaffe n'ebisibo byaffe nga bwe basiima, naffe tulabye ennaku nnyingi. Abantu bakola endagaano. Era naye ebyo byonna newaakubadde nga bibaddewo, tulagaana endagaano ey'enkalakkalira, era tugiwandiika, abakungu baffe n'abaleevi baffe ne bakabona baffe ne bagissaako akabonero. Nekkemiya essuula ey'ekkumi. Okuteekako akabonero n'okwewaayo okw'engeri endala. Era abo abassaako akabonero be bano: Nekkemiya omufuzi, mutabani wa Kakaliya, ne Zeddekiya, Seraya, Azaliya ne Yeremiya, Pasukuli, Amaliya ne Malukiya, Kattusi, Sebaniya ne Malluki, Kalimu, Meremoosi ne Obadiya, Danyeri, Ginesoni ne Baluki, Mesullamu, Abiya ne Miyamini, Maaziya, Birugayi ne Semaaya. Abo be baali bakabona. N'Abaleevi abaateekako emikono be bano: Yesuwa mutabani wa Azaniya, Binnuyi ow'oku baana ba Kenadadi ne Kadumyeri, ne baganda baabwe Sebaniya, Kodiya, Kerita, Peraya ne Kanani,
Mikka, Lekobu ne Kasabiya, Zakkuli, Serebiya ne Sebaniya, Kodiya, Baani ne Beninu. Abakulembeze b'abantu abaateekako emikono be bano: Palosi, Pakasumowaabu, Eramu, Zattu ne Baani, Bunni, Azugaadi ne Babayi, Adoniya, Biguvayi ne Adini, Atera, Keezeekiya ne Azzuli, Kodiya, Kasumu ne Bezayi, Kalifu, Anasosi ne Nobayi, Magupiyasi, Mesullamu ne Keziri, Mesezaberi, Zaddoki ne Yadduwa, Peratiya, Kanani ne Anaya, Koseya, Kananiya ne Kasubu, Kalokesi, Piruka ne Sobeki, Lekumu, Kasabuna ne Maaseya, Akiya, Kanani ne Anani, Malluki, Kallimu ne Baana. Ebigendererwa by'endagaano. Abantu abalala bonna, bakabona n'abaggazi n'abayimbi n'abaweereza b'omu yeekaalu n'abo bonna abeeyawula okuva mu mawanga ag'omu nsi eyo, ne bagoberera amateeka ga Katonda nga bali wamu ne bakazi baabwe, batabani baabwe ne bawala baabwe na buli muntu eyalina amagezi ag'okumanya n'okutegeera, ne beegatta ne baganda baabwe n'abakungu baabwe, ne beegwanyiza ekikolimo n'ekirayiro okutambuliranga mu mateeka ga Katonda ge yawa ng'ayisa mu Musa omuddu we, era n'okukwatanga n'okukolanga ebiragiro byonna ebya Mukama Katonda waffe n'emisango gye n'amateeka ge, era tulemenga okuwa bawala baffe mu baamawanga ag'omu nsi newaakubadde okutwaliranga batabani baffe bawala baabwe, era amawanga ag'omu nsi bwe ganaaleetanga ebintu oba ebyokulya byonna okutundira ku lunaku olwa Ssabbiiti, tetubibagulengako ku Ssabbiiti newaakubadde ku lunaku olulala lwonna olutukuvu, era tetulimenga misiri gyaffe mu mwaka ogw'omusanvu n'okubanjizangamu ebbanja lyonna. Era ne tweteekerawo amateeka, ne twesalira okuwangayo buli mwaka ekitundu ekyokusatu ekya sekeri olw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Katonda waffe, era tunaawangayo ebintu bino: emigaati egy'okulaga, n'ebiweebwayo buli lunaku eby'obutta, n'ebiweebwayo ebyokebwa, n'ebiweebwayo eby'oku Ssabbiiti n'eby'oku myezi egyakaboneka, n'olw'embaga ezaateekebwawo, n'ebintu ebirala ebitukuvu, n'ebiweebwayo okutangirira ebibi bya Isirayiri, n'olw'emirimu gyonna egy'omu nnyumba ya Katonda waffe. Ne tukuba obululu bakabona n'Abaleevi n'abantu abalala olw'ekiweebwayo eky'enku okuzireetanga mu nnyumba ya Katonda waffe ng'ennyumba z'abakitaffe bwe zaali mu biseera ebyalagirwa buli mwaka, okwokeranga ku kyoto kya Mukama Katonda waffe nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka. Tweyamye n'okuleetanga ebibala ebibereberye eby'ettaka lyaffe n'ebibereberye eby'ebibala byonna eby'oku miti egy'engeri zonna buli mwaka mu nnyumba ya Mukama, era n'ababereberye ku batabani baffe ne ku bisibo byaffe nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka, n'ebibereberye ku nte zaffe ne ku ndiga zaffe okubireetanga mu nnyumba ya Katonda waffe eri bakabona abaaweererezanga mu nnyumba ya Katonda waffe. Buli mwaka tunaaleetanga ebibereberye eby'omugoyo gwaffe n'ebiweebwayo byaffe ebisitulibwa n'ebibala eby'oku miti egy'engeri zonna, omwenge n'amafuta eri bakabona mu bisenge by'omu nnyumba ya Katonda waffe, n'ebitundu eby'ekkumi eby'amakungula gaffe eri Abaleevi, kubanga abo Abaleevi be baaweebwa ebitundu eby'ekkumi mu bibuga byonna gye tulimira. Era kabona ava mu nnyumba ya Alooni anaabanga wamu n'Abaleevi, Abaleevi bwe banaaweebwanga ebitundu eby'ekkumi eby'oku bitundu eby'ekkumi mu nnyumba ya Katonda waffe mu bisenge mu nnyumba ey'okuterekamu eby'obugagga. Kubanga abaana ba Isirayiri n'abaana ba Leevi banaaleetanga ekiweebwayo ekisitulibwa eky'eŋŋaano n'eky'omwenge n'eky'amafuta mu bisenge omuli ebintu eby'omu kifo ekitukuvu, ne bakabona abaweereza n'abaggazi n'abayimbi, so tetuulagajjalirenga nnyumba ya Katonda waffe.
Nekkemiya essuula ey'e11. Abantu b'omu Yerusaalemi, ebyalo, bakabona n'Abaleevi. Awo abakulu b'abantu ne babeeranga mu Yerusaalemi, era n'abantu abalala ne bakuba obululu okulonda omuntu omu ku buli bantu 10 okumuleeta okubeera mu Yerusaalemi, ekibuga ekitukuvu, ne bali omwenda okubeera mu bibuga ebirala. Awo abantu ne beebaza abasajja bonna abeeronda ku bwabwe okubeera mu Yerusaalemi. Era bano be bakulu b'essaza abaabeeranga mu Yerusaalemi, naye mu bibuga bya Yuda ne mubeeramu buli muntu mu butaka bwe mu bibuga byabwe, Isirayiri, bakabona n'Abaleevi n'abaweereza b'omu yeekaalu n'abaana b'abaddu ba Sulemaani. Ne mu Yerusaalemi ne mubeeramu abantu ku baana ba Yuda n'abamu ku baana ba Benyamini. Ku baana ba Yuda mwalimu Ataya mutabani wa Uzziya, mutabani wa Zekkaliya, mutabani wa Amaliya, mutabani wa Sefatiya, mutabani wa Makalaleri ow'oku baana ba Pereezi, ne Maaseya mutabani wa Baluki, mutabani wa Kalukoze, mutabani wa Kazaya, mutabani wa Adaya, mutabani wa Yoyalibu, mutabani wa Zekkaliya omwana w'omu Siiro. Batabani ba Pereezi bonna abaabeera mu Yerusaalemi baali 468 abasajja abazira. Era bano be batabani ba Benyamini: Salu mutabani wa Mesulamu, mutabani wa Yowedi, mutabani wa Pedaya, mutabani wa Kolaya, mutabani wa Maaseya, mutabani wa Isiyeri, mutabani wa Yesaya. Awo oluvannyuma lw'oyo Gabbayi ne Sallayi 928. Ne Yoweeri mutabani wa Zikuli ye yali omulabirizi waabwe, ne Yuda mutabani wa Kassenuwa ye yali owookubiri okufuga ekibuga. Ku bakabona, Yedaya mutabani wa Yoyalibu, ne Yakini, ne Seraya mutabani wa Kirukiya, mutabani wa Mesulamu, mutabani wa Zaddoki, mutabani wa Merayoosi, mutabani wa Kitubu, omukulu w'ennyumba ya Katonda, ne baganda baabwe abaakolanga omulimu ogw'omu nnyumba baali 822. Okwo kw'ossa ne Adaya mutabani wa Yerokamu, mutabani wa Peraliya, mutabani wa Amozi, mutabani wa Zekkaliya, mutabani wa Pasukuli, mutabani wa Malukiya, ne baganda be abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe 242, ne Amasusaayi mutabani wa Azaleri, mutabani wa Azayi, mutabani wa Mesiremosi, mutabani wa Immeri, ne baganda baabwe abasajja ab'amaanyi abazira 128, ne Zabudyeri mutabani wa Kagedolimu ye yali omulabirizi waabwe. Ne ku Baleevi, Semaaya mutabani wa Kassubu, mutabani wa Azulikamu, mutabani wa Kasabiya, mutabani wa Bunni, ne Sabbesayi ne Yozabadi, ku bakulu b'Abaleevi abaalabiriranga emirimu egy'ebweru w'ennyumba ya Katonda, ne Mattaniya mutabani wa Mikka, mutabani wa Zabudi, mutabani wa Asafu, eyali omukulu era eyakulemberanga mu kusinza okw'okwebaza, ne Bakubukiya owookubiri mu baganda be, ne Abuda mutabani wa Sammuwa, mutabani wa Galali, mutabani wa Yedusuni. Abaleevi bonna abaali mu kibuga ekitukuvu baali 284. Era nate abaggazi, Akkubu ne Talumoni ne baganda baabwe abaakuumanga emiryango baali 172. Abayisirayiri bonna abalala ku bakabona n'Abaleevi baabanga mu bibuga byonna ebya Yuda, buli muntu mu busika bwe. Naye abaweereza b'omu yeekaalu ne babeeranga mu Oferi, ne Zika, ne Gisupa, be baali abakulu b'abaaweerezanga mu yeekaalu. Ne Uzzi mutabani wa Baani, mutabani wa Kasabiya, mutabani wa Mattaniya, mutabani wa Mikka, ow'oku baana ba Asafu abayimbi, ye yali omulabirizi w'Abaleevi e Yerusaalemi okulongoosa emirimu egy'omu nnyumba ya Katonda. Kubanga kabaka yali alagidde ebigambo byabwe
era yali akuutidde abayimbi ebyenkalakkalira bye banaafunanga nga buli lunaku bwe lwetaaga. Ne Pesakiya mutabani wa Mesezaberi ow'oku baana ba Zeera mutabani wa Yuda ye yalinga omukono gwa kabaka w'e Buperusi mu bigambo byonna eby'abantu. Abantu b'omu bibuga ebirala n'ebyalo. Abantu abamu baabeeranga mu bibuga ne mu byalo okumpi n'ennimiro zaabwe. Abamu ku baana ba Yuda ne babeeranga mu Kirasuwaluba ne mu bibuga byako, ne mu Diboni n'ebibuga byako, ne mu Yekabuzeeri n'ebyalo byako, ne mu Yesuwa, ne mu Molada, ne Besupereti, ne mu Kazalusuwali, ne mu Beeruseba ne mu bibuga byako, ne mu Zikulagi, ne mu Mekona n'ebibuga byako, ne mu Enulimmoni, ne mu Zola, ne mu Yalamusi, Zanowa ne Adulamu n'ebyalo byako, Lakisi n'ennimiro zaako, Azeka n'ebibuga byako. Bwe batyo bwe baasiisira okuva e Beeruseba okutuuka ku kiwonvu kya Kinomu. Abaana ba Benyamini nabo ne babeeranga okuva e Geba n'okweyongerayo e Mikumasi ne Ayiya ne Beseri n'ebibuga byako, Anasosi ne Nobu ne Ananiya, Kazoli ne Laama ne Gittayimu ne Kadidi ne Zeboyimu ne Nebalati ne Loodi ne Ono, ekiwonvu eky'abakozi. Ebibinja by'Abaleevi ebimu eby'omu Yuda ne bigattibwa ne Benyamini. Nekemiya essuula ey'e12. Bakabona n'Abaleevi abaakomawo e Yerusaalemi ne Zerubbaberi. Era bano be bakabona n'Abaleevi abaakomawo e Yerusaalemi ne Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ne Yesuwa, Seraya ne Yeremiya ne Ezera ne Amaliya, Malluki ne Kattusi ne Sekaniya, Lekumu ne Meremoosi ne Iddo, Ginesoyi ne Abiya ne Miyamini, Maadiya ne Biruga ne Semaaya, Yoyalibu ne Yedaya ne Salu, Amoki, Kirukiya ne Yedaya. Abo be baali abakulu b'abakabona ne baganda baabwe mu nnaku za Yesuwa. Era nate Abaleevi Yesuwa, Binnuyi, Kadumyeri, Serebiya, Yuda ne Mataniya nga yakulembera ennyimba ez'okwebaza ye ne baganda be. Ate Bakubukiya ne Unni baganda baabwe ne bayimiriranga okuboolekera mu kuweereza. Obuzaale bw'abakabona. Yesuwa n'azaala Yoyakimu, Yoyakimu n'azaala Eriyasibu, Eriyasibu n'azaala Yoyaada, Yoyaada n'azaala Yonasaani, Yonasaani n'azaala Yadduwa. Mu nnaku za Yoyakimu ne wabaawo bakabona abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe, eyali akulira ennyumba ya Seraya ye Meraya, eya Yeremiya ye Kananiya, eya Ezera ye Mesullamu, eya Amaliya ye Kokanani, eya Malluki ye Yonasaani, eya Sebaniya ne Yusufu, eya Kalimu ye Aduna, eya Merayoosi ye Kerukali, eya Iddo ye Zeekaliya, owa Ginesoni ye Mesullamu, eya Abiya ye Zikuli, owa Miniyamini n'owa Mowadiya ye Pirutayi, eya Biruga ye Sammuwa, eya Semaaya ye Yekonasani, n'eya Yoyalibu ye Matennayi, eya Yedaya ye Uzzi, eya Sallayi ye Kallayi, eya Amoki ye Eberi, eya Kirukiya ye Kasabiya, eya Yedaya ye Nesaneeri. Abaleevi mu nnaku za Eriyasibu, Yoyada, Yokanani ne Yadduwa ne bawandiikibwa nga be bakulu b'ennyumba z'abakitaabwe, era ne bakabona ne bawandiikibwa okutuusa nga Daliyo Omuperusi ye kabaka. Batabani ba Leevi abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe ne bawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe okutuusa ku nnaku za Yokanani mutabani wa Eriyasibu.
N'abakulu b'Abaleevi Kasabiya, Serebiya ne Yesuwa mutabani wa Kadumyeri ne baganda baabwe nga baboolekedde ne batenderezanga n'okwebazanga ng'ekiragiro bwe kyali ekya Dawudi omusajja wa Katonda, ekibinja nga kyolekedde ekibinja. Mattaniya, Bakubukiya, Obadiya, Mesullamu, Talumooni ne Akubu be baali abaggazi nga bakuuma amawanika ag'oku miryango. Abo be baaliwo mu biro bya Yoyakimu mutabani wa Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne mu biro bya Nekkemiya ow'essaza n'ebya Ezera kabona omuwandiisi. Nekkemiya atukuza bbugwe w'e Yerusaalemi. Awo bwe baatukuza bbugwe wa Yerusaalemi ne banoonya Abaleevi mu bifo byabwe byonna okubaleeta e Yerusaalemi okukwata embaga ey'okutukuza n'essanyu nga beebaza era nga bayimba nga balina ebitaasa n'entongooli n'ennanga. Abaana b'abayimbi ne bakuŋŋaana okuva mu lusenyi olwetoolodde Yerusaalemi ne mu byalo eby'Abanetofa era ne mu Besugirugaali ne mu nnimiro ez'oku Geba ne Azumavesi, kubanga abayimbi baali beezimbidde ensiisira okwetoolola Yerusaalemi. Awo bakabona n'Abaleevi ne beetukuza ne batukuza abantu n'emiryango ne bbugwe. Awo ne nnyambusa abakulu ba Yuda ku bbugwe ne nteekawo ebibiina bibiri ebinene abeebaza ne batambula nga basimbye ennyiriri, ekimu nga kitambulira ku mukono ogwa ddyo ku bbugwe mu kkubo ery'omulyango ogw'obusa, n'oluvannyuma lwabwe Kosaaya n'atambula n'ekitundu eky'abakulu ba Yuda ne Azaliya, Ezera ne Mesullamu ne Yuda, Benyamini, Semaaya ne Yeremiya n'abamu ku baana b'abakabona nga balina amakondeere, Zekkaliya mutabani wa Yonasaani mutabani wa Semaaya mutabani wa Mattaniya mutabani wa Mikaaya mutabani wa Zakkuli mutabani wa Asafu ne baganda be Semaaya, Azaleeri, Miralayi, Giralayi, Maayi, Nesaneeri, Yuda ne Kanani nga balina ebivuga ebya Dawudi omusajja wa Katonda ne Ezera omuwandiisi ng'abakulembedde. Awo ne bayita mu mulyango ogw'oluzzi n'okusimba mu maaso gaabwe ne balinnya ku lutindo lw'ekibuga kya Dawudi, bbugwe w'ayambukira waggulu w'ennyumba ya Dawudi okutuusa ku mulyango ogw'amazzi ebuvanjuba. N'ekibiina ekyokubiri eky'abo abeebaza ne bagenda okubasisinkana, nange nga mbavaako emabega, wamu n'ekitundu ky'abantu ku bbugwe engulu w'omunaala ogw'ebikoomi okutuusa ku bbugwe omugazi, ne tuyita engulu w'omulyango gwa Efulayimu, n'awali omulyango omukadde, n'awali omulyango ogw'ebyennyanja, ne ku munaala gwa Kananeri, ne ku munaala gwa Kikumi, okutuusa ku mulyango ogw'endiga, ne bayimirira buyimirize mu mulyango ogw'abakuumi. Awo ebibiina byombi ebyabo abeebaliza mu nnyumba ya Katonda ne biyimirira, nange ne nnyimirira awamu n'ekitundu ky'abakulu abaali nange, ne bakabona Eriyakimu, Maaseya, Miniyamini, Mikaaya, Eriwenayi, Zekkaliya ne Kananiya nga balina amakondeere, ne Maaseya, Semaaya, Ereyazaali, Uzzi, Yekokanani, Malukiya, Eramu ne Ezera. Abayimbi ne bayimba n'eddoboozi ddene, Yezulakiya nga ye mukulu waabwe. Ne bawaayo ssaddaaka nnyingi ku lunaku olwo ne basanyuka, kubanga Katonda yali abasanyusizza essanyu lingi, era n'abakazi n'abaana abato ne basanyuka. Awo essanyu ery'e Yerusaalemi n'okuwulirwa ne liwulirirwa wala. Ebiweebwa bakabona n'Abaleevi. Awo ku lunaku olwo abasajja ne balondebwa ab'okulabiriranga enju ez'amawanika, olw'ebiweebwayo ebisitulibwa, olw'ebibala ebibereberye n'olw'ebitundu eby'ekkumi, okuzikuŋŋaanyizaamu ng'ennimiro ez'oku bibuga bwe zaali, emigabo egyalagirwa bakabona n'Abaleevi mu mateeka, kubanga Yuda yasanyuka olwa bakabona n'Abaleevi abaaweereza. Era baakwata okuweereza Katonda waabwe
n'okuweereza okw'okwetukuza, era nga n'abayimbi n'abaggazi nabo bwe baakola ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali n'ekya Sulemaani mutabani we. Kubanga mu mirembe gya Dawudi ne Asafu edda waabangawo omukulu w'abayimbi n'ennyimba ez'okutenderezanga n'okwebazanga Katonda. Era Isirayiri yenna mu biro bya Zerubbaberi ne mu biro bya Nekkemiya ne bawa emigabo gy'abayimbi n'abaggazi ng'ebyagwaniranga buli lunaku bwe byali, era ne bategeka n'egyo egy'Abaleevi, ate n'Abaleevi ne bategeka egyo egy'abatabani ba Alooni. Nekkemiya essuula ey'13. Okweyawula mu bannamawanga. Ku lunaku olwo ne basoma mu kitabo kya Musa abantu nga bawulira, ne basanga nga kyawandiikibwa omwo nti Omwamoni n'Omumowaabu obutayingiranga mu kkuŋŋaaniro lya Katonda emirembe gyonna, kubanga tebaasisinkana baana ba Isirayiri okubawa emmere wadde amazzi, naye ne bagulirira Balamu abakolimire, era naye Katonda waffe n'afuula ekikolimo okuba omukisa. Awo olwatuuka abantu bwe baawulira etteeka eryo, ne balyoka baawula okuva mu Isirayiri ekibiina kyonna eky'abannamawanga. Nekkemiya alongoose ebyayonooneka. Era ebyo nga tebinnabaawo, Eriyasibu kabona yalondebwa okuba omukulu w'ebisenge eby'omu nnyumba ya Katonda waffe, yali mukoddomi wa Tobiya, era n'ategekera Tobiya oyo ekisenge ekinene ekyakuumirwangamu edda ebiweebwayo eby'obutta n'omugavu n'ebintu n'ebitundu eby'ekkumi eby'eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, Abaleevi bye baaweebwanga olw'ekiragiro, n'abayimbi n'abaggazi, n'ebiweebwayo ebisitulibwa eby'abakabona. Naye ebyo byonna okubaawo nze nga siri Yerusaalemi, kubanga mu mwaka ogwa 32 ogwa Alutagizerugizi kabaka w'e Babulooni nali ŋŋenze eri kabaka. Bwe waayitawo ekiseera ne mmusaba n'anzikiriza ne nzirayo e Yerusaalemi. Ne njija e Yerusaalemi ne ntegeera obubi Eriyasibu bwe yali akoze olwa Tobiya ng'amutegekera ekisenge mu mpya ez'ennyumba ya Katonda. Ne kinnakuwaza nnyo kyennava nkasuka ebweru ebintu byonna eby'omu nnyumba ebya Tobiya okubiggya mu kisenge. Awo ne ndagira ne balongoosa ebisenge, ne nzizaawo eyo ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda n'ebiweebwayo eby'obutta n'omugavu. Ne ntegeera ng'Abaleevi baali tebannaweebwa migabo gyabwe, awo Abaleevi n'abayimbi abaakolanga omulimu nga baddukidde buli muntu ku kyalo kye. Awo ne mpakanya abakulu ne njogera nti kiki ekiresezza ennyumba ya Katonda? Ne mbakuŋŋaanya ne mbateeka mu kifo kyabwe. Awo aba Yuda bonna ne baleeta ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋaano n'omwenge n'amafuta mu mawanika. Ne nzisaawo abawanika mu mawanika, Seremiya kabona ne Zadooki omuwandiisi, ne ku Baleevi Pedaya ne Kanani ye yali abaddirira mutabani wa Zakkuli mutabani wa Mattaniya, kubanga baalowoozebwa okuba abeesigwa, n'omulimu gwabwe gwali kugabiranga baganda baabwe. Onzijukiranga, Ayi Katonda wange, olw'ekigambo ekyo, so tosangula bikolwa byange ebirungi bye nakolera ennyumba ya Katonda wange n'olw'emirimu egikolerwamu. Okukuuma Ssabbiiti. Mu biro ebyo ne ndaba mu Yuda abantu nga basogola ku Ssabbiiti mu masogolero, era nga bayingiza ebinywa, era nga babiteeka ku ndogoyi zaabwe, era n'omwenge ne zabbibu n'ettiini n'emigugu egy'engeri zonna gye baayingizanga mu Yerusaalemi ku lunaku olwa Ssabbiiti, ne mbalabula ku lunaku olwo obutatundirako ebyokulya. Era mwabeeramu abasajja ab'e Ttuulo abaayingizanga ebyennyanja n'ebintu eby'engeri zonna ne babiguzanga abaana ba Yuda ne mu Yerusaalemi ku Ssabbiiti. Awo ne ndyoka mpakanya abakungu ba Yuda ne mbagamba nti kibi ki kino kye mukola ne mwonoona olunaku lwa Ssabbiiti? Bajjajjammwe si bwe baakolanga bwe batyo
era Katonda waffe teyatuleetako obubi buno bwonna ne ku kibuga kino? Era naye mwe mweyongera okuleeta obusungu bwa Katonda ku Isirayiri nga mwonoona Ssabbiiti. Awo olwatuuka ekizikiza bwe kyasooka okukwata enzigi ez'e Yerusaalemi, Ssabbiiti ng'eneebaako enkya, ne ndagira okuggalawo enzigi, ne ndagira obutaziggulawo okutuusa Ssabbiiti lw'eriggwaako, ne nteeka abamu ku baddu bange ku nzigi baleme okuyingiza omugugu gwonna ku lunaku olwa Ssabbiiti. Awo abasuubuzi n'abatunzi b'ebintu eby'engeri zonna ne basula ebweru wa Yerusaalemi omulundi gumu oba ebiri. Ne ndyoka mbeera omujulirwa eri bo, ne mbagamba nti, kiki ekibasuza okwetooloola bbugwe? Bwe mulikola bwe mutyo nate ndibakwata. Awo okuva ku lunaku olwo ne batakomawo nate ku Ssabbiiti. Awo ne ndagira Abaleevi okwetukuza era n'okujja okukuuma enzigi okutukuza olunaku lwa Ssabbiiti. Onjijukiranga, Ayi Katonda wange, na kino onsonyiwe ng'okusaasira kwo bwe kwenkana obungi. Etteeka ly'obutawasa bannamawanga linywezebwa. Mu biro ebyo era ne ndaba Abayudaaya abaali bawasizza abakazi ba Asudodi n'aba Amoni n'aba Mowaabu, n'abaana baabwe baayogeranga lulimi lw'Abasudodi so nga tebayinza kwogera lulimi lw'Abayudaaya, naye ng'olulimi lwa buli ggwanga ly'abali bwe lwali. Awo ne mbawakanya, ne mbakolimira, ne nkubako abamu, ne nkuunyuula enviiri zaabwe, ne mbalayiza Katonda nti, temuwanga batabani bammwe bawala bammwe, so temutwaliranga batabani bammwe bawala baabwe, newaakubadde mmwe bennyini temubawasenga. Sulemaani kabaka wa Isirayiri teyeeyonoona olw'abakazi ng'abo? Naye mu mawanga amangi temwali kabaka amwenkana, era yayagalibwa Katonda we, era Katonda n'amufuula kabaka wa Isirayiri yenna, era nate n'oyo abakazi ab'amawanga ne bamwonoonesa. Kale tunaawuliriza mmwe okukolanga obubi obwenkanidde awo, okusobya Katonda waffe nga tuwasa abakazi ab'amawanga? Era omu ku batabani ba Yoyada, mutabani wa Eriyasibu kabona asinga obukulu, yali mukoddomi wa Sanubalaati Omukoloni, kye nnava mugoba okuva wendi. Obajjukiranga, Ayi Katonda wange, kubanga baayonoona obwakabona n'endagaano ey'obwakabona n'ey'Abaleevi. Bwe ntyo bwe nalongoosa abantu okubaggyako byonna ebya bannamawanga bonna, ne nteekawo ebisanja by'abakabona n'eby'Abaleevi, buli muntu mu mulimu gwe, era ne nkola entegeka olw'ekiweebwayo ekyenku mu biro ebyateekebwawo n'olw'ebibala ebibereberye. Onjijukiranga, Ayi Katonda wange, okunkola obulungi.